wakyali Yesu okubeera Mukama gye yantondera okuba yadde nga mpita mu buzibu yadde nga mpita mu muliro wakyali Yesu. Mbalamusizaako Mukama waffe Yesu ab'emikwano mwenna abandaba era abagoberera okubuulira ku mikutu gyonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba era mwongere n'okutegeeza abalala emikwano gyammwe n'okuba nga era mu subscribinga mu byonna mwebale nnyo era nange ndi musanyufu. Nzikiriza nti Katonda abakuumye bulungi era abawadde ebirungi. Mulina obujulizi, nze nzikiriza nange obujulizi mbulina kubanga nange Yesu ankoledde. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kale nno kaakano n'olwaleero katusabe tulabe ate Katonda kyagenda okutukolera mu linnya erya Yesu. Kabaka w'abakabaka nkwebaza era nkugulumiza. Katonda yakola eggulu n'ensi, otuwadde nate akaseera akalungi okugabana ekigambo Mukama wange kye watulekera. Nsabira buli ampuliriza era buli andaba mukwateko era Yesu wange taata okole okuyita mu kigambo kyo ng'osumululira ng'okutula Mukama wange bimusibye mu linnya erya Yesu. Amiina. Yesu yeebazibwe. Enjiri yaffe y'olunaku olwaleero eri mu kitabo kya Yokaana essuula 9. Katusooke tusome tulabe. Bayibuli egamba nti Yesu bwe yali ng'ayitawo n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti, Labbi, ani eyayonoona, ono oba bazadde be kye kyamuzaalisa nga muzibe w'amaaso? Yesu n'addamu nti, ono teyayonoona newankubadde abazadde be, naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kino kyakuyiga kinene gye tuli. Bayibuli eyogera ku muzibe w'amaaso ono. Bambi yagenda okuzaalibwa omwana ono ne yeesanga nga muzibe w'amaaso tasobola kulaba. Emyaka 5, 10, 20 simanyi emyaka gye yalina. Era bambi n'abazadde be ne bakikakasa ne bagamba nti bw'atyo Katonda bwe yayagala omwana ono ye muzibe w'amaaso. Era nzikiriza nti baalina n'abaana abalala nga bo balaba naye ng'ono ye bambi muzibe era embeera ne bagimanyiira ne bagitambuliramu. Naye abayigirizwa ba Yesu bwe baali batambula ne Yesu ne bagwa ku musajja ono nga talaba, ne beebuuza ne bagamba, omuntu ono kiki kye yakola ekyamutuusa ku kino? Era ne bagamba nti Yesu engeri gy'amanyi byonna tujja kumubuuza, ajja kutubuulira. Ne bamubuuza nti ono yayonoona oba bazadde be? Ne Yesu n'agamba nti nedda, kubo tewali yayonoona, naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Okimanyi nti olina embeera gy'oyitamu, naye ng'embeera eyo gy'oyitamu tewayonoona, naye Katonda anoonya kitiibwa kye. Yesu anoonya kwegulira linnya, ayagala kugulumiza linnya lye ng'akukoledde ekyamagero, ng'akusumuludde. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Yesu yagamba nti omuntu ono nedda si mwonoonyi, nti ensonga lwaki ali mu kizibu kino. Naawe njagala nkukakase, si lwakuba nti oyonoonye nnyo Katonda, nti ensonga lwaki obadde okaaba okumala ebbanga, ensonga lwaki oyise mu bwavu obwo okumala ebbanga, ensonga lwaki onoonyeza emirimu ne gikubula ng'ate abalala baginoonya ne bagifuna. Munnange nedda tewayonoona, naye Katonda ayagala kwegulumiza. Yesu anoonya kitiibwa kye. Olwaleero nno naawe akuviiriddeyo, bw'anaakukolera ogenda naawe okumugulumiza. Era katulabe kyekiddako. Bayibuli egamba akanyinya kookuna agamba nti ffe kitugwanira okukola emirimu gy'oyo eyantuma. Obudde nga misana, ekiro kijja omuntu mwatayinziza kukolera. Bwe mba mu nsi ndi musana gwa nsi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bayibuli etugambye nti Yesu kimugwanira okukola emirimu egyamutumwa era ye musana gwa nsi. Okimanyi nti Yesu Kristo olunaku olwaleero akyadde eri obulamu bwo kubanga ye kimugwanira okukola emirimu egyamutumwa
era gimutumiddwa gy'olwo olunaku olwaleero. Emirimu gya Katonda gigenda kulabikira ku ggwe gwanda bonna olwaleero, kubanga Yesu kyekyamusindikisa mu nsi, kyekyamutumwa mu nsi akole emirimu ng'egyo egiringa egiremya abantu bye balaba ng'ebiganye, nga gw'owanise olabira ddala nti nze kati ekyo nakita, oba kya bufumbo nakivaako, oba kya mirimu nze kati kambiveeko, nze ntunuulire Katonda. Bayibuli ega nti wookooyera ye waatandikira. Nzikiriza nti n'abazadde baali baabitadde ab'omusajja ono abaamuzaala omwana omusajja ono, kubanga yali akuze ng'afuuse musajja, naye yennyini nga yamanyira embeera ye, ng'amanyi nti akwata ku bisenge n'atambula, oba kati nga n'amaaso gali ag'omunda nga ge gamulaga ekyokkola, naye Katonda nga yalina entegeka nnungi nnyo eri obulamu bwe okumuddiza okulaba. Munnange naawe bw'otyo, awo wennyini w'olabira ddala ng'ebintu byalema, Yesu kati olwaleero wagenda okukwata. Amaavu Yesu yeebazibwe. Abalala emirimu mwagobwa ku mirimu, ng'era kati omaze ebbanga wakola application ze n'ozikoowa, ozikola n'ozitwalayo tewali akuyita, oba bakuyita ku interview ne batakuyita kukola. Kale nno Yesu olwaleero asisinkana embeerayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli egambye akanyiriri kano ak'omukaaga agamba bw'ati nti bwe mba mu nsi ndi musana gwa nsi. Bwe yamala okwogera bw'atyo n'awanda amalusu ku ttaka, n'atabula ettaka n'amalusu, n'amusiiga ettaka ku maaso, n'amugamba nti genda onaabe mu kidiba kya Silowamu, ekitegeezebwa nti eyatumibwa. Mukama waffe Yesu yeebazibwa. Mpuliriza era ndaba. Bayibuli egambye nti Yesu bwe yatunuulira omusajja ono n'agamba nti emirimu gyange giteekeddwa okukolebwa ku musajja ono, era bw'atyo n'ateekawo enkola esobola okumuyamba okulaba. Olwaleero Yesu akumanyi era amanyi amakubo g'agenda okuyitamu okuggyawo ekizibu kyo mu linnya erya Yesu. Oyinza n'okuba nga ggwe tolina muntu bweru era nga gw'ogamba nti nze bannange bano abagenda ebweru bagende, gw'ate nze ani alinnyamba, ne ssente tolina n'omulimu tolina, kyokka ate nga ye Yesu ayagala ogende ebweru naawe okyuse ku bulamu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Yajja kutema ekkubo oyo nno gwe gw'obadde tosuubira, ate munange olabe ng'amukukonekitingako, ng'amukwataganya naawe, ebintu bikyuke. Katonda nga yagadde okukyusiza embeera tekimutwalira ddakiika, kubanga ensi n'okujulwa kwayo bibye. Katonda nga yagadde okuwonya abasawo nga balemeddwa olw'okuba ye yakutonda kantu katono nnyo. Nze nzijukira mu Bayibuli omusajja Isaaya yali alwadde ejjute, kantu kaali katono nnyo ke yali yeetaaga okukola okugulu kusobole okutereera, era bwe yakamulagirira yemulagirira kikoola ne kimusumulula. Olwaleero gwe tomanyi waagenda kuyita okusobola okukusumulula, naye njagala okkirize nti leero Yesu akujjukidde. Leero naawe akusisinkana, asisinkana obulamu bwo mu linnya lya Yesu, asisinkana amaka go agagabadde galemye ng'owulira oyagala kusiba migugu onobe. Yesu agasisinkana mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Kubanga Bayibuli egamba nti Yesu bwe yasisinkana omusajja ono mu butuufu n'akwatibwa ekisa. Yesu ayagala ebiremye ebiganye asobole okugulumiza erinnya lye. Yesu yeebazibwe. Bayibuli egamba akanyiriri kano bwe yamulagirira agende anaabe, akanyiriri ak'omusanvu n'amugamba nti genda onaabe mu kidiba Silowamu, ekitegeezebwa nti eyatumibwa. Awo n'agenda n'anaaba n'akomawo ng'alaba. Awo baliraanwa be n'abaamulabanga edda ng'atudde ng'asabiriza ne bagamba nti si ye wuuno eyatuulanga ng'asabiriza? Abalala ne bagamba nti ye wuuyo, abalala ne bagamba nti nedda, naye afaanana nga ye, naye n'agamba nti nze nzuuno. Yesu yeebazibwe. Bannange ebintu byewuunyisa. Katonda asobola okukolera ekyamagero ne kiwuniikiriza n'abakulaba, abadde bakulaba okumala ebbanga. Abamu oluusi embeera tuba nazo n'otambuza akagede
n'ogenda nga weeyogeza wekka mu kkubo n'okajja wakaawo n'okatwala mu kibuga n'okakomyawo naye ate olunaku olw'enkya bagenda kulaba nga ate ovuga emmotoka bagenda nti ye ono si bulijjo si atuyitako buli lunaku ng'atambuza akagere. Yesu yeebazibwa abandaba bane Yesu akisobola. Emmotoka kyeki mu maaso ga Katonda agenda gikuwa mu linnya erya Yesu. Oyinza okuba ng'obadde opangisa ng'era nakati gyo opangiseeyo mu bufofofo naye Yesu gy'agenda okujja akuzimbira ennyumba olwagulumiza erinnya lye. Ayagala ebiganye. Abaana bo bayinza okuba nga ne school fees tebalina n'amagezi nga tebalina. Omanyi nti Katonda agenda kikukolera. Oyo awa abalala amagezi, awa ababa amagezi basomere ne ku government sponsorship nga basomedde bwereere erinnya lye ligulumizibwe. N'olwekyo togwamu maanyi. Yesu nga bwe yasisinkana omusajja ono nga talina ssuubi naawe gwaweddemu essuubi Yesu akusisinkana mu linnya erya Yesu. Abantu bajja kutandika n'okwebuuzaako naye ddala ye gwe nanti kino edda nti nga sayizi olwo yeeyongeddeko gwabadde omutono ennyo ng'ogezze gwabadde ayambala obi ng'okyusiza mu nnyambala. Bannange Katonda agenda kusisinkana. Togwamu ssuubi. Olunaku olwaleero lwe lunaku lw'omulinnya erya Yesu. Bayibuli egamba nti atuma ekigambo kye ne kituwonya. Olwaleero kitumye gy'oli gwa ndaba mu linnya erya Yesu. Gwe gwabadde awanise alaba ng'ebintu bikulemye biganye olwaleero gwe gwakyalira. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bayibuli egamba toli yakanya kweyogerako kwennyonnyolako nga nti manne yenze gwe mwalabanga munenga nze siva ku mudaala gwa mukene yenze nga kati otemesa kilozi na kilozi ez'ennyama. Yenze munange gwe mwalabanga nga nsabiriza buli kaseera munange mpolaayo 1,000 mpolaayo 1,000 kati nga gwowola ne ssente. Bannaye Katonda abisobola. Baneesoogera bwogezi naye Katonda ayinza byonna. Nze kambaweko ku bujulize. Nze nalina ebbanja lyali lindi bubi. Waliwo eyali amanja akakadde k'ensimbi banne nga nsabye nga neegayiridde nsirina mulimu sikola simanyi nakyakkola naye Katonda bwe yawulira okusaba kwange nanzijjukira yakola ekintu kimu. Yaleeta omuntu nga sina nagwe mmanyi bweru yamuleeta n'amuleeta awo ebugoloobi n'abeera mu wooteeri. Kati bwe yali bwakya n'agenda alambuleko akatundu n'agenda mu saluuni. Agenda okutuuka mu saluuni nga waliwo omukyala yalimu n'amubulirako ku njiri ne basharinga. Omwami n'awulira nga ayagala okufuna omusumba wamusabire. Kakati nali ndi awo ng'oli ankubidde essimu naga waliwo yeetaaga omusabira. Nagenda n'omwami wange ne tumusabira. Naddayo e London mu nnaku nga 3 nansindikira akakadde k'ensimbi. Katonda asobola okukwewuunyisa akola ebyamagero. Era bannange nalabira ddanga Katonda akikoze lwa bbanja lye nalina neekwata akakadde k'ensimbi nenkasasula. Banne Katonda asobola okusanyusa. Katonda nange ankoledde ebyekisa naawe asobola okukolera ebyekisa. Buno obuweereza buno bwenkola buno mbadde nina bye neetaaga bingi. Tebusobola kutambula nga tolina kompyuta naye mu kubuulira kuno kwe mbadde mbuulira Mukama alina gwe yakutteko era nangulira kompyuta. Banne Katonda asobola okukola. Takomye ku ekyo kyokka bingi byankoledde naawe asobola okukolera. Bwampuliriza bwawulira ng'essuubi tolina okulya nga kwa nduulu Yesu asobola okusisinkana. Ekikulu kiri nti Yesu mu mbeerayo ayagala kwegulumirizaamu, ayagala kuyimusizaamu linnya lye. Gwe kyoba omanya nti tonaba kwonoona teweesalira musango naye kati tandika kusuubira ekyamagero okuva eri Katonda mu linnya erya Yesu. Bayibuli egambye nti ak'omunaana kagambye nti si ye wuuyo eyatuulanga ng'asabiriza. Abalala ne bagamba nti ye wuuyo, abalala ne bagamba nti nedda naye afaanananga ye n'abagamba nti nze nzuuno. Awona ne bamugamba nti kale amaaso go gazibuka gatya? Yesu yeebazibwe. Abantu bajja kutandika okubuuza bannange gwe kyamagero wakijeewa? Bannange yeffe tukole tutya? Era obakwate ku mukono
naawe baleete eri Yesu Kristo. Yesu kyanoonya, anoonya kukyusa bangi ng'ayita mu kyamagero kyagenda okukolera. Kkiriza nange nti kyekyo Mukama akituusizza. Katusabe ekyamagero kikusemberere era kikutomere mu linnya lya Yesu. Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka ne Yakobo, nkwebaza Mukama wange Yesu, gwe yakola eggulu n'ensi era gwe yatuteekawo era gwe yateekawo byonna ebiri mu nsi muno bituyambe. Nkwebaza olw'omukyala n'omusajja, omuvubuka n'omuwala mpuliriza kaakano. Taata obamanyi era omanyi buli muntu yenna kyayitamu. Nsaba n'oyo kaakano alina ekizibu, ng'alina ekizibu eky'obuzaala, musisinkane Mukama wange, ng'akaabidde omwana okumala emyaka. Yesu wange nsaba weegulumirize mu ekyo. Taata omuwe omwana mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu, oyo eyali akola emirimu ne bamugoba ku mulimu nga kati amaze emyaka nga takola, yabikoowa n'okubikoowa kati atuula waka. Nsaba Yesu wange taata omujjukire mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Oyo omulwadde eyagenda mu malwaliro ne bamuwa n'amaddagala, endwadde n'erema nga nakati apookya nayo Mukama wange yabivaako n'eddagala n'alikoowa. Nsaba taata omusisinkane kaakano mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Sisinkana omuzadde yeeralikiridde school fees omwaka ogujja, atamanyi we zigenda kuva. Nsaba taata omusisinkane omukolera ekyamagero. Oyo gwe baasuubiza okugenda ebweru, gwe wasuubiza okugenda ebweru nga talina nasuubi, talina waatandikira. Nsaba Yesu wange taata omusisinkane kaakano. Nsaba obawe obulamu obutaggwaawo, nsaba obasumule, obawe omukisa era obambaza amaanyi go mu linnya Yesu Kristo tusabye nga twebaza, amiina. Nsaba Yesu mwenna abanjagalire, abawe essanyu, abawe emirembe, abawe bye mwetaaga mu linnya lya Yesu. Mukama abawe omukisa.